Sirimba lero bino byogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo mukwano gwange mulungi nkwaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu eno gye bayita okwanjula n'embaga negamba nti bannange osiibye otya oli otya ennaku zino oli bulungi weeyagala omwaka 2023 gutambula gutya sofa kakati no nyongera okugamba nti byonna bye wasalawo okukola bitandikeko kati mpola mpola totandika na kingi nnyo naye tandika na kitono mpola mpola buli lunaku ng'obaako chokola kiba kitegeeza omwaka egunagwerako ennyumba ng'ogizimbye bizinesi ng'ogitandise abaana ng'obaweeredde naawe kennyini nga weekozeemu omulimu era nga nze bampita Sharita mazima wanvu okubeera nga kutuusako programu eno ebeerawo buli Sunday ssaawa zibeera 11 mpaka 1 leero nsinzidde wano eno ku Delta TV wano ku Muganziraza n'olwekyo gwayagala okubeera ng'olanga bizinesi yo emanyike ensi yonna gireeterangibwe ku Delta TV tukole leero tulina emikolo gyaffe ebiri naye nga abaagalana kapo eryejo eryemu beberera mu US of A mu U the S the A bali beesana ate nga bakoze emikolo ne balaga nti bulijjo bye bakola mu America gyebiri kubanga baatadde mu mikolo gyabwe kye bayita essent naye ng'oli otya munnange programu eno kusibako bannaffe abanjovu junior school essomero eddungi ennyo erya primary ne nursery erisangibwa wali eri enansana wamala bw'oba ng'ogenda kuba ng'otwalayo omwana wo owa baby class totwala kikozesebwa kyonna bw'oba ng'ogenda mujja mu ssomero ddala ng'omutwala mu ssomero erikyasinze okukola obulungi ennyo erya njovu junior school emifaliso ogenda gisangayo nga wakisulo beebeera yakuteesa balina swimming pool baana balya bulungi bannanga abaana babayisa bulungi gazi balina ekisawe balya ne ku mmere ennime okitegeera kale no munnanga omwana mutwale ku njovu junior school enansana essomero eryo osobola okubeera ng'ofuna foomu yaabwe ng'ogenda ku kizimbe ekirungi ennyo ekya nansana business center wali eri ku njovu estates negamba nti munange banaffe aba Malakai Ecology bakyaliwo nnyo okugamba nti munaye wedding reception ku Malakai ebeera ya bwereere ogula buguzi mmere Malakai Ecology esangibwa Kitende balina rooms ennungi balina ebyokulya ebirungi zi pizza zi chicken nenjala ennumiddewo bannange ate nga banaffe aba Sharita School of Beauty tugamba nti twatandise okusoma jukira nti twakamala okutikiza abaana baffe ne tukola first graduation buli omu akyajogera kubaga bannange abaana balaga bazadde baabwe bye baze bayiga wali eri live ku graduation olwekyo bwana muleta asome ebyenviiri aleke kwonoonekako yamaze senior 4 yamaze senior 6 olaba talina nnyo olugendo muleete ayinza obutaba na lugendo mu kusoma naye n'aba n'olugendo mu byokkola ku bagole tubisomesa tuli ku Nkrumah Road Wakoma ate nga tutegeka omukolo gwo gwonna mu lunaku lumu tulina gowns changing dresses maize dresses gomesi z'abagole ezipangisibwa saloon ekola ku bagole video n'ebifaananyi tutegeka omukolo gwo gwonna tewestressinga jangu ewaffe ladies and gentlemen tugenda kuba nga tukutuusaako omukolo gwa the beautiful lady she's so beautiful and down to earth mulungi mweru yanyumye ate nga bamwogerako bagamba nti omwana w'olugave oyo ekisa kitiirika nga mazzi yensonga lwaki mwami Ismail Sembiro yagambye nze bwe sigenda na Nakitende Sarah mbanditwalaani n'olwekyo najja neyeeyanjula mu bitiibwa ne bakola omukolo nga mulungi nga kuliko decoration omulungi gomesa ennungi emmere dresses kanseke kutuuseko okwanjula kwabwe oluvannyuma nja kutuusako embaga banaye beeweereza akayimba mukyala yamugambye mwami Isima banange wangonza yoba nkutandike ku Monday ng'onjagazisa ebyalavu olirangeza n'engoye zinfunze oli musana mubudde bwekidde doozi y'essanyu gy'ompanze labayo n'akanyiriro bekameze buno obuwomi bwakita nkobazayo kwensona obulungi wegoba na malayika ebyo nno byewekoza bincamula fuga nompola bambi tompalula bidemu neera binkolera wadde binega bincamula wabula olina ekipawa olina effumu mutima wennyini obikoze ddiya wabula olina ekipawa
sawa ulire fumu mutima wenyini obikoze dia nebuuza nese kwebuuza kiriba kyekyenyiza kugoba kebalete ebisente tebitegule ne bali batoko terikigera zenna kwefuga wenna kufuna ebyange nebikwa Kitange amazima genyini nzikiriza nkutegeeze kitange tulina abagenyi nga baffe wano kitange bambadde nga ffe ekiraga nti baagala okwegatta mu lukiiko mwe tuli balinako abakulembedde kitange bw'onampa essaki weewaawo naamuwa akangwe ne yeekuuta emimwa nkikuwadde essaki kale Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa Betusaba bambwa tuba bangabi. manyiyo linnya lirimu mulindwa Niffe bamulindwa benyini bazzukulu ba Mutasingwa. ensonga mugyetikidde Taata yayiseewo dda paka mu kisasi. Era sebo taata we tuli wano nsigaza bakulu banno. mwana gwo naaba otya ayisawo ensonga nga sigitegedde paka mu kisasi Abaana abalenzi bano abaliko erinnya ne bayita official be bampisizaawo taata paka mu kisasi. wakati mu mbeera y'okutaasa obudde Sebo nammwe bajja Kyesimba primary school mukulu abaana abo abasawo kabajje kabatuuke taata abaana abasawo bajje tubalinze. Eddagala lya mutima kamukamuka ovumula binuma n'ekyamuka mazikate bizitoya n'empewuka sikutereka mutima n'otomuka wagala buterekera gyonna bidi ogomanyi toyagala bamusudi nawala mukono gutokuza kiti okatanga yesamukikumpiki wakalulu webale nnyo bavuge baana bakintu balade okuli wali bawala botuweereza omulimu gwe batumye okukola saata bagumaliriza semwandikubyeko mu ngalo n'enziwulira anti lwako bakyali bwerere ntonaziwulira bagende bambi nga babakwasa abakyala bo bakyalina handibaaga tebasobola zikuba bulungi engalo bambi njagala nnyo bajja Ekyesimba taata gye tuli bw'ona otukkiriza olusa tunayingira taata mmwe mubamutuuka kale abange sembakkiriza kale babayise baana bakintu abaana abo baneemukirize bambi tubakubereko mu ngalo naye kankuba engalo nga zirimu n'ab'obulenzi ab'emikwano n'abatakansi bonna nga bakuba engalo nga zirimu n'akalulu akalaga okusiima kyensaba mukama kimu esebe gugweko nga muzikuba bwe muti katandika era butandisi mubanga mumutandisi mugenda okumaliriza esebe omukama mulungi nnyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh tusanyusa okubalaba naffe twesimbye okubasanga sebo line eggwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyafata naffe tukikumenga Kulimba umame mazika
Ladde nyabo bali ku bwangu. Ladde banyabo. Ladde nyabo. Musa tewali bululu. Kulika makubo. Tujjidde mu mmotoka ne kolansa gira ddala paka ku nju. Self service. Baluyagala self service ate bw'otuuka ku nkoko nga waliwo agaba. Anti awabeera wagabula okubanga ebimbali. Ajagala nsawo yonna. Ana akawala kakulira kiyoola. Jamu ekikumala anakolera mu gavumenti abantu omuntu wa wansi anaabeera atya. Emirimu ebale. Barakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Salamu julde. Mkanji wewe basa salamu. Alhamdulillah. Mashaallah. Wewe salamu nnonje. Zero time. Kulonje nyabo. Zero time nyabo. Bawuza bagato obudde bwagezi. Kale eradde nyabo eradde nyabo. Eradde banyabo. Eradde. Kulika makubo. Kikulu nnyo. You make me shiver. Nakitende when your body comes out. Send me now take on me now I'm Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Linda ko. Salamu ya sani bas. Wa basar wassalam. Barakallahu fikum. Chebo yogere byo wangu tinkora. Ngera ishoro wala kugere bas. Shukran jute. Ngera ishoro wala kugere bas. Singa tebakulagiride nani shoro. Olwo omanya alina wakutuusiza. Kale mukuzabali. Eradde nyabo. Kulika makubo. Tuyise bulungi nyabo namwe mukulike musalo neje mwekoleddeko okunyuma mutyo. Mwebale kusima basema. Amina ameka kukanoze. Eradde banyabo. Eradde nyabo. Mukulika makubo Tuyise banyabo. bulungi abaze bekola. Naye embeera gye tugenda mungira munja tugenda tuti. Taata byonna biriterere nnyo. Tugenda mpoda. Embeera gye tugenda tutya. Steady progress. Kasukaali keko. Yongeramu. Muli basiimu. No anoze. Kale katugende katandikiriza. Ese. Ndeeta abalala. Ese. Abaana baffe mubakubireko
bakila السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نيكوبيرا نيكو سنة. نبيبيرا توني تجي ميري. أشوف. سنة يا باسا بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تسامسو كبارا بسيبو نبانيابو. نفي بسيبو. Elande basebo, elande sebo, elande banyabu. Mbuza ya chimbeja. Achirangira. Mukulikaba bubo basebo. Sembuloje munange. Mukulikaba wale wachiyabu. Wamweno olusuku lwava wansine bweteka mu bbanga. Wallahi. Una bwetekeze. Ekitegeze biri mu lusuku lwa sementi. Muwulira gw'omuwulira. Kale kaba muwulire ku ddoboozi n'okumulaba kamulaba live. Kale buuza ku bantu. Awo olabira omukyala alimu empeka emera. Amabuuza abeesimbyeeko. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sense kubalabako basebo. Sense kubalabako banyabo. Erande basebo. Erande musula mutya. Bulungi sebo. Semukyande basebo. Bulungi. Erande banyabo. Semukyande banyabo. Baba abuuza ogamba tamaliriza. Okyalaba okwanjula n'embaga.